Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako omulinnyira ya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda era bangi omala okuwuliriza ate naawe n'ogabanako n'omulala ekigambo kya Katonda era nga nzikiriza nti ddala empeerayo gyeri kubanga oyo yenna awuliriza ekigambo n'akiteeka mu mutima gwe ekigambo kirina obusobozi okukyusa omutima gw'omuntu oyo. Ekigambo kirina obusobozi okuzza buggya okukkiriza kw'omuntu oyo kubanga okukkiriza tukufuna nga tukujja mu kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Gye tukoma okuwuliriza okukkiriza kwaffe kweyongera, twongera okumanya nti ddala Katonda gy'ali mulamu wa ddala ate si wa kuteebereza, era twongera okumanya nti ddala Katonda akola era ali wamu naffe. Twongera okumulaba mu buli kimu ekitwetoolodde mu mbeera zaffe, twongera okulaba amaanyi ge, twongera okulaba okubeerawo kwe mu buli kimu mu mbeera zonna ze tuyitamu mu bulamu. Tujjukire Mukama kyatugamba mu Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu teeka Katonda lye yatulagira okutuukiriza, teeka kiragiro. Tulina okugondera ekyo Mukama kye yatugamba kuba naye mutukuvu, naffe tulina okutambulira mu butuukirivu. Ye alaba obumalirivu bwo ng'omuntu, naye najja n'akuyambako n'akuwa obusobozi, alaba obumalirivu bwo gwe ng'omuntu. Tutambulire mu butuukirivu. Bw'oba okoze ensobi weenenye. Bw'oba ng'okoze ensobi n'owulira ng'omutima gukulumiriza, n'owulira ennaku, n'owulira nga mutufu, kwegamba n'owulira bubi muli ng'olaba okoze ensobi mu maaso ga Katonda, ng'owulira kikuluma nga kikulumiriza, ako kabonero nti oli omu ku abo ababe. Ako kaba kabonero nti oli omu ku abo ababe. Oyo atali wa Mukama waffe Yesu Kristo, munda mu ye talina kimulumiriza ne bw'akola ensobi, alaba nga bintu bya bulijjo era ye aba alaba nti ali mu kunyumirwa bulamu. Naye oyo wa Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu muli aba amulumiriza nti ekintu ky'okoze si kituufu. N'oyo agamba nti tawulira nko ddoboozi lya Katonda, waakola ensobi, omutima awulira gumulumiriza, naye muli abeera agamba naye lwaki nkoze bwe nti, era n'afukamira ne yeenenya. Kitegeeza eddoboozi lya Katonda aba wawuliriza obulungi asobola okumanya nti Katonda ayogera naye era waakiri n'atandikira awo, kubanga eddoboozi lya Katonda tuyiga buyizi okuwulira n'okumanya Katonda engeri gy'akolagana naffe, empuliziganya ye naffe tuyiga njige, kubanga sigamba nti we tumanya Katonda, we tufuna enkolagana n'ekula, we tubeera ab'omwoyo, sigamba nti olwo Katonda wayogera naffe. Katonda yabeeranga dda ng'ayogera naffe okuva edda n'edda ayogera naffe, wabula ffe tutaafangayo kuwuliriza, oba ye yabeerangawo. Kiringa nga bw'okwata Bayibuli n'osoma n'obaako ennyiriri z'olaba nga zikuzzaamu amaanyi, nga zikwata ku mbeera yennyini gy'oyitamu mu kaseera ako. Olaba nti ekigambo Katonda aba yakyogera dda, baakiwandiika dda, naye bw'akyogera w'okisoma olaba nti kikwatako ku ssaawa eyo. Kati olaba nti Katonda bulijjo abaddengawo ng'ayogera, wabula ffe tutaafangayo tujje waali tuwulirize. Kuba eddoboozi lya Katonda teriri ng'eryaffe abantu. Katonda ayogerera mu bubonero, Katonda ayogerera mu maloboozi, Katonda ayogerera mu bantu, Katonda ayogerera mu kigambo. Katonda osobola okulaba eddoboozi lye nga litambula mu bintu eby'enjawulo. Wayinza okubaawo ekintu ekibaddewo nga kirungi oba nga si kya ssanyu, naye mu ekyo n'osoma eddoboozi lya Katonda ky'aggamba n'omanya kati Katonda aleese kino, aŋŋamba kukola kino. Katonda w'ayogera n'omulala naawe aba ayogedde naawe. Bw'obeerawo nga basabira omuntu omulala, naawe baba bakusabira ku ssaawa eyo, naawe baba bakusabira. Tulina kuyaayana kumanya Katonda kuba na nkolagana naye, kuwulira ddoboozi lye,
okuwulira eddoboozi lya Katonda, okusaba n'otegeera nti akuzzeemu, kye kintu oba gwe mukisa ogukyasinze. Okuwulira nti kati Katonda anzizeemu, n'osaba ne n'otegeera nti ddala akuzzeemu era n'otegeera ne kyakuzzeemu, ekyo tulina okuyaayaanira. Ne bw'oba ng'ogenze ku kyaki, totunuulira kimu nti omusumba ajja akuteekeko omukono akusabire, omusumba akulabe ajja gambe kino kye kigenda mu maaso mu bulamu bwo. Ekintu ekyo si kibi, naye totunuulira ekyo. Oba oyagala omusumba abeeko kyayogera ekikwata ku bulamu bwo, gwe saba Katonda. Katonda yagenda okulaga omusumba oyo. Naye bw'oba otunuulidde musumba yekka n'ogenda n'okusaba tosabye, teweeteeseteese mu maaso ga Katonda, wabula gwe ng'ofa kimu kutuukirira kulaba musumba oyo, ng'omanyi kasita olaba omusumba ebyo bijja kuba biwedde. Okukkiriza oba okutadde mu muntu oba tukutadde mu Katonda. Enkola entuufu yalibadde nti gwe kennyini beera n'enkolaga ne Katonda, musabe n'oba ogenda okulaba omusumba, musabe Katonda, osabe Mukama, osabe Yesu Kristo akolere ekkubo, abeeko obubaka bw'akuwa nga bwessa mu musumba oyo. Olwo ojja kgenda okukkiriza kwo kuli mu Katonda gwe wasabye, nga totunuulidde butunuulizi muntu obuntu, wabula okukkiriza kwo nga kuli mu Mukama Katonda. Tuyaayana okumanya Mukama Katonda. Ekiseera kino Katonda ekisa kyatadde ku nsi, ekitiibwa kyanjawulo nnyo. Newankubadde enzikiza nnyingi eri ku nsi, naye ekitiibwa kya Katonda ekiri ku nsi tekibangawo. Kyanjawulo nnyo. Ebintu bye tulowooza nti bizibu, Katonda ayina engeri gy'abifudde ebyangu ennyo. Bye tubadde nga tulowooza nti bintu bizibu nnyo, Katonda byonna abifudde byangu. Tewali kintu kizibu na kimu, byonna byangu mu maaso ga Katonda. Tulwana olutalo lw'omwoyo, tusabire ebitundu gye tubeera, tusabire amawanga, tusabire balirwana baffe, era tusabire n'abo abalabe baffe, era abo abasazeewo babeere abalabe baffe. Tubasabire, tubasonyiwe era tubaagale. Ekiseera kiweddeyo. Kino ekiseera kye tulimu kye kiseera eky'okutukuzibwa. Okutukuzibwa ntegeeza okwambazibwa ekyambalo ekyeru. Emibiri gyaffe egy'ekitangaala kye kiseera giri kumpi okweyoleka ensi, naye nga ekitangaala ekyo kineeyoleka ensi, ekizikiza kirina ate okweyongera, kubanga ekitangaala okwaka ennyo ne kyeyoleka buli omu n'akiraba, walina okubaawo enzikiza. Kati enzikiza ku nsi kuno eri mu kweyongera. Omulabe Sitaani ayina entegeka ey'okusaanyizaawo ddala abantu bangi. Ayagala emyoyo, ayagala okuleeta obutabanguko mu mawanga, wabeewo entalo ezijja okubuna ensi yonna. Eyo ntegeka ya Sitaani, nga mu ekyo ayagala atwale emyoyo. Naye nga mu kuleeta enzikiza eyo yonna yeeyongere ku nsi, ekitangaala kyo kigenda kwakayakana, ensi egenda kiraba. Ekitangaala kyo bwe bugenda okuba obukuumi bwo. Mu mbeera y'enzikiza ng'ebunye ku nsi, mu mbeera nga embeera ya butabanguko, ya kweraliikirira, ya kutya, nga tewali ssuubi, ekitangaala ekiri mu ggwe, ng'ekitangaala ekyo kiviira ddala mu musaayi gwo, kubanga gwe wanaazibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Kati ekitangaala ekyo kiviira ddala mu musaayi gwo, kye kijja okwayakana, bwe bujja okuba obukuumi bwo. Era omulabe Sitaani ajja kwawulira ku kitangaala ekyo, n'omulabe yenna anava ewa Sitaani agenda kwawulira ku kitangaala ekyo, kye kigenda okwawula ku balala. Kino kye kiseera kye tulimu eky'okutukuzibwa, okwambazibwa ekyambalo ekyeru, omubiri gwo omweru, omubiri gwo gw'ekitangaala okweyoleka. Kino kye kiseera Mukama enteekateeka y'ekyo ali mu gikomekkereza. Kino kye kiseera
kino kye kiseera okubeera nga twegendereza biki bye twogera, biki bye tulowooza. Ekintu kye tulowooza kigenda butereevu ku mwoyo gwaffe, kigenda butereevu ku ssoolo yo ne kyetereka okwo. Bwe kiba nga kintu kya kizikiza era kireeta ekizikiza ku ssoolo yo, ku mwoyo gwo. Kino ekiseera kya kusabira oyo yenna, buli omu yenna gwo n'oba omusanze n'oba omuyiseko buyisi, tubeere nga tusabira buli omu kuga tusaasanye ekitangala kya Mukama, oba kisoboka mu bigambo, tubuulire enjiri, oba kisoboka tukozese ebigambo. Kino kye kiseera nga tukyalina obudde, kuba omulabe alina entegeka y'amaanyi. Omulabe ayagala myoyo, kubanga omulabe akimanyi nti ku nsi yateekako omululu ogw'ebyeddiini, omululu ogw'ebyobufuzi, omululu ogw'ebyenfuna. Ataddeko ku nsi omululu ogw'ekika ekyenjawulo, ng'ebyo omulabe byagala okukozesa okuleeta obutabanguko ku nsi, obutabanguko obugenda okubuna ensi yonna, obutabanguko obugenda okuleeta okutya okutabangawo, obutabanguko obugenda okukyusa ebyafaayo by'ensi. Naye nga ebyo si bikulu nnyo ffe gye tuli. Ekikulu ffe gye tuli y'enkolagana yo ggwe ne Katonda. Ekitangaala kyo iggwe nga ggwe okutukuzibwa, kuba ggwe ekitangaala ekinaakubaako bwe bugenda okuba obukuumi bwo, embeera weenaabanga si nnungi. Era ffe kennyini bwe tuba tetusabye, omulabe by'ayagala byonna bigenda kutuukirizibwa. Wabula ffe tulina okusaba ne tusindika amaanyi ga Sitaani, ne tutta, ne tusazaamu entegeka z'omulabe eri emirembe ku nsi kuno, kubanga omulabe ayagala kuleeta butabanguko, ayagala kutta emirembe egiriko, ayagala kubba enkolagana y'abantu n'okutegeeragana, aleetewo obutabanguko ku nsi. Bwe tunaaba tetusabye nnyo, omulabe ky'ayagala kijja kutuukirira. Tulina okuba nga tweteeseteese. Kino kye kiseera eky'okutukuzibwa. Enteekateeka z'omulabe singa zinaayitawo ne wajjawo obutabanguko, emyoyo gyonna mingi omulabe n'agitwala mu muliro, tugenda kuba ffe kennyini emyoyo gino gituvudde mu ngalo, ffe kennyini abayite aba Mukama, nze naawe awuliriza. Iffe tulina obuvunaanyizibwa eri omulembe guno okulaba nti tuteekateeka abo abali mu kiseera eky'okutukuzibwa, nze naawe ali eyawuliriza. Obungi bw'abantu nga tebasobodde kulaba kigenda mu maaso tebugenda kutaasa mbeera era tebugenda kutaasa myoyo, wabula Kristo agenda kuyita mu ggwe nange, gw'ali eyawuliriza. Kristo ayagala kuyita mu ffe. Ffe tulina okusaasanya ekitangaala kye eri ensi. Olwaleero mu kiseera kino n'abali mu ggulu bakutunuulidde, batunuulidde ffe abali ku nsi, kubanga ffe tulina okumaliriza ekyo kye baatandika. Okuva ku lubereberye kye baatandika, abalala kye bazze boogerako, abalala bye bazze bateekateekateeka, iffe tugenda okudduka olugendo olumaliriza. Olwo ate nabo abaatandika basobole okusiimibwa. Ekyo Musa kye yatandika. We tulaba mu kitabo kya olubereberye byonna ebyawandiikibwa, ebyo byonna ebyawandiikibwa ffe tusembayo, ffe tugenda okumaliriza, era bonna bali mu ggulu basanyufu nnyo, balaba buli kimu ekigenda maaso ku nsi, era baagala nnyo okugoberera buli kimu n'okusinga ffe abali ku nsi. Kino ekiseera kya buli muntu kubeera n'enkolagana ne Katonda, okumanya ekigenda mu maaso mu mwoyo, okumanya buli kimu ekigenda mu maaso. Nga wano ku nsi bw'omanya nti owuliriza amawulire ne bagamba nti kati ebigenda mu maaso mu nsi kye kino nakiri nekindi. Mu kiseera kino era bwe tutyo naffe
Tuyina okumanya ebigenda mu maaso mu ggulu, enteekateeka ya Mukama ku nsi ku kiseera kino nteekateeka ki, era enteekateeka ya Mukama eri ggwe ng'omuntu omu mu kiseera kino nteekateeka ki. Mwoyo Mutukuvu wa wagenda okuyambira era okolagana naye otya, bamalayika bagenda kukuyamba batya era okolagana nabo otya. Kino ekiseera kye tulimu kiseera kya kutukuzibwa. Bwe tuva mu kiseera eky'okutukuzibwa, eddaala eriddako ly'eddaala ery'okutambulira wansi aw'eggulu nga liggule waggulu w'omutwe gwo ggwe nga ggwe, ng'okolagana butereevu n'eggulu. Kye kiseera kye tuddako we tuva mu kiseera we tuva ku ddaala ery'okutukuzibwa. Ekiseera kye tuddako kye kiseera eky'obwakabaka bwa Katonda okweyoleka ku nsi. Abaana ba Katonda okweyoleka ku nsi kye kiseera kye tuddako. Naye nga mu kiseera ekyo enzikiza ejja okubeera ku nsi, oyo anaaba tasobodde kuteekebwateekebwa ajja kusanga akaseera akazibu, kuba ajja kuba talina kiri ekyambalo ekyeru, omubiri ogw'ekitangaala ogutasobola kusembererwa kizikiza. Ebiseera byonna bye tumaze nga tuwulira ekigambo kya Katonda, emyaka gyonna Mukama abadde atuteekerateekera ekiseera kino kyennyini. Era kati Mukama akimanyi nti bangi ku nsi ddala beeteefuteefu oba basembedde okubeera nga bajjuzibwa okutukuzibwa kwabwe, ekyo kye baateekerwateekerwa, ekyo kye baazaalirwa okubeera. So nga n'eri ewa Sitaani naye alina enteekateeka ze, kubanga akimanyi abantu ba Katonda mu kiseera kino Mukama asembedde okubeera ng'amaliriza okubateekateeka, era nga Mukama w'amalira otuteekateeka awo wennyini naye waagenda okuddira, kubanga tujja kuba tutuuse ku ddaala ery'obujjuvu bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali, ekyogerwako mu Ephesians 4 okuva 11 paka 15. Tujja kuba tutuuse ku ddaala eryo, era awo Mukama wajja okuwa olukusa omulabe w'ensi eno ebyo byonna byagala okuteeka ku nsi bibeewo, kuba Mukama ajja kuba akimanyi nti ffe tutuuse ku ddaala liri ery'okwambazibwa ekyambalo ekyeru ekitasobola kukosebwa, ebyo byonna ebinaaba ku nsi. Ebintu bingi bye tuzze tuwulira, basajja ba Katonda bye batubuulidde, bingi bye tusomye mu Bayibuli, nga bingi tujja bijjukira ng'obudde buyise, naye nga tujja kuba tujjukira. Tetulina kulinda kaseera ako kujjukira ng'obudde buyise. Kino kye kiseera tweteeketeeke nga tukyalina omukisa. Mukama tatunuulira muntu osabira mu kyaki ki, ogenda wa pasitaani, omaze mu bulokole emyaka emeka. Mukama waatutunuulira apima ekipimo, atunuulira ekipimo ky'okwagala kw'olina mu mutima gwo eri mulirwanaawo, era atunuulira ekipimo ky'obutuukirivu bw'olina mu mutima gwo. Ebintu ebyo Mukama byatunuulira. Tatunuulira omaze ebbanga ki ng'osoma Bayibuli, omaze ebbanga ki ng'osaba, wabula alaba ekipimo ky'okwagala, ekipimo ky'obutuukirivu bwo. Ekipimo ekyo eky'obutuukirivu Mukama ffenna kyagenda otupimirako. Y'ensonga lwaki tulina okwogera ku butuukirivu, tulina okwogera ku kwenenya, buli omu nga kinnoomu. Oluusi akuliraanye, akulembera, muganda wo oba omulala yenna ye ayinza okuba nga tawagira ekyo, era ye ng'akiraba bulala, naye ggwe nga kinnoomu ayagala okugenda mu ggulu, ayagala okufuna emirembe mu mutima, ayagala okufuna essanyu. Njogera ku mirembe Yesu Kristo gye yatulekera, si emirembe gy'ensi eno. Emirembe nga Yesu Kristo gye yatulekera, obutuukirivu, okwenenya, okuba n'enkolagana ggwe ne Katonda, okusaba mu mutima ng'obeera ogwa Mukama, nzijja mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo, okusabira ebitundu by'obeeramu, okusabira ab'emikwano, okusabira abalabe, okukolagana ne bamalayika
ng'otwala obuyinza Mukama bwe yatuwa, gw'olaba ng'ayogera obwogezi ekigambo, naye bamalayika bagenda oba basumuludde ne bagenda balwana entalo, balinda kigambo kyo. Gw'olaba ng'ayogera obwogezi ekigambo, naye Yesu Kristo ayogerera mu ggwe. Yesu Kristo ayogerera mu ggwe. Oba toyogera bwogezi kigambo, gy'okoma omusemberera, gy'okoma okufuna ekigambo kye, obeera ye, kubanga munda mu ggwe mulimu omusaayi gwe, munda mu ggwe mulimu omubiri gwe, kubanga olya emmere y'omwoyo, ng'ogwo gwe mubiri gwa Kristo. Era naawe munda mu ggwe olina omusaayi gwe. Malayika bakutunuulira ne balaba Kristo ali mu ggwe. W'obalagira bagende balwana olutalo mu linnya lya Yesu Kristo, era bagenda kuba balaba Kristo ali mu ggwe, baba tebakyakulaba. Ekyo Yesu Kristo kyayagala. Ekikula kya Kristo munda mu ffe kyeyoleke, kikule ku kipimo kya Kristo bwe yali kuno ku nsi. Olwo Katonda aleme kulaba ffe aboonoonyi, wabula alabe Kristo ali munda mu ggwe, alabe Kristo ali munda mu ffe. Y'ensonga lwaki ly'ekkubo lyokka eritutuusa mu ggulu. Ly'ekkubo lyokka, tewali kkubo ddala lyonna. Era Kristo y'oyo mutabaganya yekka aliwo wakati wa Katonda n'omuntu, yekka bw'ati. Tuzuule Kristo ali munda mu ffe, omuntu waffe ow'omunda. Twongere okumanya obukodyo bw'omulabe, twongere okumanya ekibi, kubanga ekibi kiringa kirwadde nga kisookera mu bwongo ne kigenda mu mutima. Kati nga tulina okujja n'ekigambo kya Katonda kigende kituule mu mutima, kigobemu ekirwadde kino eky'ekibi. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Kino ekiseera kye tulimu ky'ekyokutukuzibwa. Ekiseera eky'okutukuzibwa, obubonero bweraga bungi. Kino ky'ekiseera eky'okutukuzibwa eri eno abantu ba Katonda, naye eri ewa Sitaani kino ky'ekiseera we basuubira ekizikiza okubeera ku nsi ekingi nga bwe kitabangawo. Tulekerawo okuggulira Sitaani enzigi okujja mu bulamu bwaffe, nabba, natta, n'azikiriza. Bwe tutambulira mu kibi, tuba ffe kennyini tugguddewo oluggi Sitaani mwayita okujja mu bulamu bwaffe, nabba, natta era n'azikiriza. Tusabire buli kimu ky'oba ogenda okulya, okunywa, kalube lugoye ng'ogenda dwambala, kakibe ekitundu kipya ky'ozzeemu, tulina okukisabira, kubanga ebintu bingi bye tulaba bwe bityo si bwe biri. Amaaso gaffe kye gatugamba bingi, singa Mukama abikula amaaso ge ag'omwoyo, ebintu bingi bye tulaba si bwe biri. Buli luguudo lw'olaba awantu awasinkanira enguudo nga bbiri, waliwo dimoni ebeerawo nga tevaawo mu mwoyo. Ebintu bingi bye tulaba mu supermarket kye tulaba si kye biri. Ebintu bingi bye tulaba ddala ennyama n'ebyennyanja, ebintu ebyo kye tulaba si kye biri. Ebintu ebyo singa obirabako mu maaso g'omwoyo, oyinza okufukamira n'ogaa Katonda wange taasa ensi eno. Ba agenti ba Sitaani bali ku nsi kuno, bagenda mu malwaliro, bagenda wa ne bafunayo ebintu ebitasobola kuliika, ne bafunayo ebitundu by'abantu mu malwaliro. Kyenjogerako nkikakasa. Ne bagenda mu malwaliro, ne bagenda mu ggwanika, ne bafunayo abantu, ne babatwala mu zi factory, ne bakola ebintu ne babituleetera mu mikebe. Nga bw'olaba Sitaani ye akola magic, kuba Sitaani tatonda, ye akola magic. Kati ekintu ffe ne kitulabikira bulala naye nga tekituufu kirala. Nga olawa magic wanaafuusa ssente ng'azikoze mu kipapula, nga w'otunula olaba nga ssente naye nga kipapula. Kati nabo bwe bagenda ne bakola ebintu ebyo ne babireeta mu supermarket, ne bajja ne babiguza abantu, bambi bano abagula tebakiraba nti ebyo bitundu nnyama, bitundu by'abantu, wabula ffe tulaba ennyama nga ey'ente, ne tulaba ebyennyanja ne tubiteeka mu supermarket. Naye nga mu mwoyo olaba ekituufu kyabyo. Mu mwoyo ba agenti ba Sitaani obalaba nga enkula yaabwe endala, abalala tebalina magulu, abalala tebalina mutwe, abalala beewunzise batambuza mutwe. Bino bye tulaba n'amaaso gaffe tolowooza nti bwe kiri.
Yensonga lwaki buli kimu kyokola kibikka omusaayi gwa Yesu Kristo. Kalube lugoye ng'oluguze, engoye ewa sitaani bazikolera ddala ne bazireeta kuno ku nsi. Wabula waliwo n'abo abalina ebitone, waliwo Katonda be yawa ebirabo nga asobola okukola engoye mufumbi. Naye kati sitaani bwe balaba ekintu ku nsi kye basinga okugula, nabo ne bagenda eri ne bakola ekyefaananyiriza. Buli kintu kyonna kobe lugoye ng'oluguze lubikka omusaayi gwa Yesu Kristo. Olubikka otya? Gweyogera bwogezi mu mutima gwo ogambe olugoye luno ndubikka omusaayi gwa Yesu Kristo. Olaba nga ayogedde obwogezi, naye oba ofuna okutendekebwa okutandika okusaba mu mwoyo, okumanyira okwogera ne Katonda mu mwoyo, kuba naye y'empuliziganya emu ajja kuddamu. Mu mpuliziganya y'emu bw'etyo. Wonna akimanyiro kikosa. Bw'oba tokimanyidde ne wanaakuddamu tojja kutegeera, naye w'okimanyira ogenda kutandika okumanyira okusaba n'omutima gwo, okwogera n'omutima gwo. W'osanga omuntu agenti wa sitaani asobola obutayogera kintu kyonna ku mmwe, naye mu mutima gwe aba oli mu kulwana olutalo, aba ayita dimoni zijje w'oli, kati gwe ate oli awo nga tolina ky'omanyi. Kati ffe tulina kusaba mu mutima mu buli kimu. Okusaba mu mutima kijja tuteekateeka okumanya okusaba mu mwoyo. Bw'oba osaba mu mutima obanga ayogera mu nnimi endala, kubanga olulimi olwo abakwetoolodde tewali ayinza dduwulira naye Katonda yekka. Olwo olulimi olw'okusaba, olulimi olw'okusabira mu mutima. Dawudi yasabiranga mu mutima, Yobu yasabiranga mu mutima. Singa osisinkana Adamu n'akubulira engeri gye yayogeranga ne Katonda oyinza okwewuunya. Mu mutima gwe yategeeranga butegeezi Katonda kyamugamba, n'ategeera Katonda ngamba kino, Katonda ngamba kiri. Naawe olina okumanya enkolaganayo ne Katonda n'otegeera aŋŋamba kino, aŋŋamba kiri. Mukama eddoboozi lijja kwongera okubeera nga liwulikika bulungi. Ekyo Mukama yakikozesa okuswaza abagezi b'ensi eno. Yesu Kristo waali mulamu. Kino ekiseera ayagala ffenna tweteeketeeke tulwanyise omulabe. Kino kye kiseera ekyokulwanyisa omulabe, amaanyi ga sitaani, okwokya omuliro obwakabaka bwa sitaani. Kino kye kiseera okutwala obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo, n'osumula bamalayika bagende balwane entalo, balwanyise sitaani n'abaweereza be bonna mu nsi yonna, abaweereza ba sitaani bonna n'obwakabaka bwa sitaani n'amaanyi ga sitaani gonna, obuyinza bwa sitaani bwonna bw'alina kuno ku nsi, mu bbanga, mu nnyanja, underground, bonna n'osindika omuliro. Gw'olaba nga ayogera obwogezi naye mu linnya lya Yesu Kristo ky'oyogera kibeerawo, kubanga amaanyi gali ku lulimi lwo. Olina okwogera mu linnya lya Yesu Kristo ate naawe kennyini ng'oli mu Kristo. Ng'oli mu Kristo kyentegeeza ng'oli mu kikula kya Kristo ekyo ekiri mu ggwe, ng'otandise okirikogonayizinga. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tufune obudde tusome Bible. Si buli luyimba lwe tuwulira olwa gospel nti luyimba lwa Katonda. Omulabe sitaani akyusiza ebintu by'ensi eno. Si buli njiri gye tuwulira etwala mu ggulu. Si buli luyimba lwe tuwulira mu lwa gospel oluyimba lwa Katonda. Si buli katabo ke tusoma olw'okuba kaliko ekigambo Jesus ne tuloza akatabo bye tusomamu bitwala mu ggulu. Nze ndabyeko ku butabo bwa sitaani bwe wandiise nga bwa sitaani, era nga bwaba agenti bwa sitaani, naye bwonna obutunuulira ku ngulu bateekako ebintu ebibuzaabuza. Bayinza okukubako ekifaananyi eky'omusaalaba omunene, bayinza okukubako ekifaananyi ne bagamba oyo kati Jesus ne bakubako kino. Era nze okusooka nange neewuunya ne ŋŋamba naye ate bya sitaani lwaki bateekamu bino? Kumbe kubuzaabuza ku ngulu nga tonnasoma kiri munda, kati ggwe n'okasanga katabo ogule buguzi. So nga Bayibuli egamba Katonda tumusinza mu mwoyo ne mu mazima, sooka obe n'enkolagana mu mwoyo. Olwo ojja kwawula amazima, olina kusooka kuba na nkolagana mu mwoyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. N'oba okoze ensobi ki, bw'oba okyali mulamu weenenye, Mukama agenda kukusonyiwa. Weenenye, tambulira mu butuukirivu, kye kisinga obukulu. Obutuukirivu ne bwe tunaabeera mu church ne tusulayo emisana n'ekiro, awatali butuukirivu bw'omutima tuba tetujja kgenda mu ggulu. Mukama atunuulira obutuukirivu bwa mutima obwa buli kinnoomu, obwa buli kinnoomu. Mukama bakuume, bagala nnyo.